Kaakati Kadaama ono maama we bamuwadde obutwa n'afa era asangiddwa mu nnyumba nga mufu. Kadaama abadde asindikira maama we ono gwe basse ssente era nga ye yamuguliza ne poloti. Maama yabadde amanyi poloti gye ziri n'ebiwandiiko ebikwatagana ku poloti n'endagaano nga maama yamanyi gye biri. Kadaama abadde ali mu nteekateeka zikomawo, kyokka maama n'agenda n'abuulirako abantu nti omwana wange ali mu kukomawo, bannange omwana wange akomawo. Bali ndowooza ne bagamba bw'abanga nannyini bintu ali mu kukomawo katutte maama we obujulizi obw'ebintu bya Kadaama bubule. Era maama bamusanze mu nnyumba nga mufuwa jjo, kyokka nga Kadaama ali mu kkuba, ali mu kukomawo, ali mu nnyonyi. Kakati wuliriza, nga sinaba kutuusako vidiyo eno okusaba ogimpereka like etambule etuke ku buli muntu. Baganda bange abakomawo e Uganda bankuba kiyuka mbabuulira ebigambo bino. Bannange si kirungi kugamba abantu nti okomawo. Kababe baganda abo bano ab'ewaka atilisiko abantu beweesiga bw'oba olina okugamba. Bannange abantu babi nnyo nga bw'okiwulira. Mubeeko n'ebyama. Komawo waneene waka abantu bakwekanga bwekanzi nga wakomawo. Newe bamanya nti oli mu kkubo jja bafuna engeri gye bakwetegekeramu okukukkakkanya n'okukuteeka wansi. Wuliriza, Kadaama ono abadde asindikira maama we ssente era maama we yabadde akwasaganya pulojekiti za Kadaama wano ku gulawundi. Kadaama yagula poloti 2 ne zonna poloti maama we yazimuguliza era buli kiwandiiko kyonna kyonna ekikwatagana ku poloti za Kadaama ono maama we yabadde akiina era nga yamanyi gye kiri. Ssente za Kadaama maama we yabadde azitereka, buli nnusu yonna nga Kadaama agisindikira nnyina, ng'agisindikira nnyina. Ku poloti zino Kadaama ze yagula yatandika okusitulawoko bu rentals ku poloti emu. Poloti emu abadde tannaba kugizimbako, wabula endala abadde asituddeko rentals, ng'asituddeko single room 4 nga buli single room yagiteekako kasitoowa. Naye zibadde tezinnaba kuggwa bulungi. Kati n'agamba maama we, maama nasabye ku ka vacation eno mu bakama bange, njagala kukomawo eyo Uganda nambule ku bintu byange bye nagula gye biri mmanyeeyo, ennyumba zange gye nzizimba mmanyeeyo, poloti zange gye ziri mmanyeeyo, ebiwandiiko ebikwatagana ku bintu byange nabyo mbimanye gye biri buli kimu. Bwe mala okuwummulamu nga nawe maama nkulabyeko n'abaana bange n'ab'ewaka, male nninye ennyonyi male nkomewo nkole nsobole okumaliriza ennyumba ezo ze natandika okuzimba. Maama n'awulira essanyu okuba nti muwala we agenda kukomawo kene e Uganda abalabeko ate amaladdeyo. Kaakati mu prosesi eyo maama amala okutegeera nti muwala we ali mu kukomawo, maama awulira essanyu. Mu kuwulira essanyu ab'ewaka bonna atandika okubagamba nti bannange mukimanyi nti muganda wammwe akomawo, omwana wange munnange akomawo, naye agenda kuddayo, munnange agenda kukomawo okundabako. Maama n'atandika okusaasaanya amawulire agaamuwala okuba nti agenda kukomawo, naye nga maama kino akikola olw'essanyu. Olw'essanyu bino byonna maama abikola olw'essanyu lyawulira nti agenda kulaba ku mwana we. Njagala owulira abantu nti bazibu, nti n'ewaka wennyini we mubeera wasobola okuba nga waliwo abalabe naye nga gwe tobamanyi, ate abamu osobola okubamanya okusinziira ku mbeera gye bakuyisaamu ne gye beeyisaamu gy'oli. Kadaama abadde alina balabe be nga bawaka bennyini, ewaka wennyini nga wewali abalabe be, ozannya. Kati Kadaama ali eno gy'ali yeetegeka alisobole okujja. Maama amanyi olunaku muwala we lwalina okujja ne lwalina okutuuka. Kati nga Kadaama agamba maama we nti maama ngenda kukusindikira omuntu agenda okukunona era ogenda kuba omu ku bantu abagenda okunkima ku kisaawe, ng'amugamba ennaku z'omwezi agenda okutuuka, nga maama byonna abimanya. Eyo nayo information maama yagisaasaanya n'agibuulira abantu abateetaaga kumanya, abantu ababi ab'emitima emibi, ab'ewaka bonna yabagamba, buli omu yamugamba. Kumbe mwe muli abantu ababi.
munnange waba wabula ennaku 2 Kadaama akomewo. Maama wa Kadaama ng'asangibwa mu nnyumba nga mufu. Mu nnyumba mwe baamusanga nga mufu. Kati bano abaali babeera ewaka baali bajja mu nnyumba, banange maama afudde, anti senga. Amumanyi ewaka mu byalo eyo wabeerawo abaana ba muganda wo, wabeerawo abaana bakojjaabo. Kati wali maka ga Bakadaama waliwo abaana ab'enjawulo. Maama ono baatazaala naye ng'olwedda abamu babeerawo. Mwe muli abaawadde maama ono obutwa ne bamutta. Ate nga bamanyi ku bintu bya Kadaama. Kati bo lwakitegedde nti Kadaama ali mu kkubo akomawo Uganda. Ne bakwata maama wa Kadaama ono ne bamuwa obutwa. Bwe bamuwadde obutwa n'afa, ne bagamba nti ono maama wa Kadaama y'avunaanyizibwa ku bintu bya Kadaama byonna by'alina e Uganda. Ate Kadaama ali bweru ku kyeyo, talina kyamanyi nti poloti yange eri eno ginti. Simanyi endagaano zange ziri eno ginti. Ate kino kiri eno. Byonna nga maama yabimanyi. Sente za Kadaama maama yazitereka. Ennyumba Kadaama z'abadde asitudde ez'abapangisa byonna nga maama yabadde abikwasaganya. Yafuna abazimbi, yafuna biki, yagula biki nga byonna sente zituukira ku maama. Kati bano abasse maama wa Kadaama babuza bujulizi okusobola okutwala ebintu bya Kadaama poloti 2. Poloti 2. Emu poloti nga Kadaama agizimbyeko rentals 4. Emizigo 4 egy'abapangisa ne sitoowa. Kadaama ono abadde yakolera maama we era nga yamuzimbira akayumba. Maama mwabadde abeera, Kadaama nga ye yakazimba. Yamuzimbira ebisenge 2 nga kuliko ne sitoowa. Maama abadde tabeera si mugagga, naye ng'omwana we asobodde okukola ki? At least ko okumuteeka mu bulamu obuli yaddeko. Kubanga Kadaama bwe yagenda ebweru ekintu kye yasooka okukolera ddala kwe kuzimbira nnyina akayumba. N'amugya mu kayumba akaali kakutte mu mbinabina. Kati maama wa Kadaama bamusse. Kadaama atuuka Entebbe ku kisaawe. Omuntu gwe yagamba okumunona nga tamunona. Ng'afunawo ka takisi nga kafuna we kamutwala. Aba yakatuuka Entebbe ndowooza nga bw'omanyi nti otaddeko data bulungi nnyo layini z'Entebbe, netiwaaka z'e Uganda zitandika okukola ki? Message zitandise okujja ku WhatsApp ng'amawulire ajja agafuna nti maama wo yafudde era bamusanze mu nnyumba ng'afudde. Bamuwadde obutwa era twamuziise. Ne ku mazika ga maama we teyatuuse. Olunaku lwe yabadde atuka nga maama we baakamuziika. Kati Kadaama muli n'agamba naye ntuuke ewaka mazima ddala maama wange bassemutte. Nze bwe bandabeko tebantekeko ekibeera. Kadaama nga yeegumya ng'agamba kampitireko ewaka ndabe ku bantu b'ewaka kubanga waliyo obwana bwe. Ng'ayitirayo. Bwe yayitidde eyo yasanzewo bakungubazi nga bakyali ali awo ng'ewaka wali ali awo. Abamu ku bantu b'ewaka nga bamu tebalinawo. Ng'ondowooza olwamala okuziika omukadde abalala bo ne bagenda. Abamanyi ndowooza ku bintu bya Kadaama gye biri tebaabaddewo. Kadaama abuuzawo ku bantu, akaabye amaziga, akoze biki. Nendo ye kye yakoze yagambye wano sigenda kubeerawo. Okusinziira ku bantu bano abasse maama wange, nange bayinza okwagala okunkola ekikyamu. Ate jjukira Kadaama ono alina okulinnya ennyonyi n'akomawo eno wa ku kyeyo addemu akole. Yagambye wano ewaka sigenda kubeerawo, omuntu gwe mbadde neesiga afudde. Okuyingirako mu nnyumba, ng'ennyumba teriimu yadde n'ekipapula yadde n'ekiwandiiko. Ekisenge kya mukadde gy'abadde asula nti oba osinza okusangayo ekipapula kyonna simanya buli kimu nga teri kiriyo. Ebintu nga baabipanguludde, baabisansuludde, nga baakebedde buli kimu ekikwatagana ku kiwandiiko kyonna eky'ettaka nga tekiriiyo. N'ebiwandiiko ndowooza ebikwatagana ku nnyumba mukadde gy'asulamu nga nabyo baabitutte. Nga Kadaama ono talina wantu wonna wayinza kutandikira. Nga talina muntu gwayinza kugamba nti gundi oba gundi ava ku kyeyo atandikirewa.
atandikirewa muganda wange kuba omunaku tekya ekuba omunaku tekya naye abantu babi omulabewo oba opanga naye ng'apanga oyita wansi naye n'akuyita waggulu ate ye aba alina amaaso asatu eryokusatu gwe lyoba tomanyi nti likulaba gw'oba olowooza akulabisa gana abiri kumba aba alina eriiso eryokusatu. Mu butuufu Kadama yagambye wano sisobola kubeerawo nange bayinza okumpa obutwa, era amawulire gamutuuseeko ne bamugamba nti maama wo bamuwadde butwa n'afa. Ate abantu bakitegedde nti ogenda komawo mu bintu byo kubanga maama wo yayogera yasanyuka. Kwe kuwa ndowooza maama wo obutwa nga baagala babuze obujulizi. Byonna Kadama olwabitegedde n'agamba owaaye olaba baba wa maama wange butwa atalina kintu kyonna kyabadde alina nga kiri mannya ge byange yadde yabadde abitereka. Olwo nze munnange Kadama agamba owaaye kangene nfuneka Airbnb wemba mbeera wenja okuva mmalewo oba wiiki zange 2 ndyoke nzireyo ku kyeyonkole. Nga Kadama afuna atandika kunoonya kaloomu mwayinza kubeera nnaku zagenda kumala eno Uganda n'ebyokukaaba byamuweddeko kubanga mu buli yabadde agamba naye kati poloti zange zo ziri luddawa ng'ayinza kubibuuza ani, ng'ayinza kutandikira kwani okugamba nti poloti zange ziri luddawa, obuyumba bwange bwe mbadde nzimba bo busangibwawa, ng'ayinza kubuuza ani? Ng'alina kwekwanyaganya kubanga yabadde atya n'okuweebwa obutwa. Talina kintu kyonna kye yalidde kubanga n'omuntu eyasse maama we tamumanyi, oba osanga naawe ku bakungubazi yabaddewo. N'agamba owange kanve wano, era Kadama n'akwata ekkubo mukazi wattu n'agenda n'avunaka Airbnb akalayisi gye yagenze gye yatandise okubeera, gy'agenda okumala wiikisi zonna z'anaamalayo alyoka addeyo ku kyeyo akole. Naye muyiga ki mu kino? Buli muntu yenna bw'obanga oli mu kudda, abantu mulina abamu be muteresa ebyama byammwe, mulimu ne bimukweka. Muli ku byeyo nga mulina abantu bammwe ab'eŋŋanda zammwe. Mu butuufu nga si basanyufu neyo gye muli. Abantu abasinga obungi balowooza nti eyo gye muli mu kuyoola. Abantu abasinga obungi balowooza nti eyo muli mu soft life. Omuntu bw'anaawulira nti olina akapolitiko k'oguze ajja kulowooza nti gwe wakikuba wamala, era abamu babasaba ssente n'omugamba nti nga sirina kasente, n'anyiiga nnyo n'agamba nga wasobola wano okugula poloti, nga maama wano osobola okumukolera kiri, n'atalowooza nti akasente koofuna kaba kakutetenkanya butetenkanya kubanga bamukumwe mulina abaana ab'okulabirira. Bataata b'abaana bano baba basuulira, n'obeera n'abaana ng'oli ku kyo naye ng'emitwalo 9 gy'okola olina okuseevingako, olina okuwaako maama wo alyeko, olina n'okuweererako abaana. Kati bano abantu bo tebabimanyi era tebabiraba. Olugira nga batandika malogo. Abantu bangi abagudde eddalu nga baakakomawo wano e Uganda. Naye nga ki ekibasuuza eddalu? Ekibasuuza eddalu nti baba balina ebintu ebyo bye baakola abantu bye baagala okubalemesa n'okubasuuza. N'olwekyo gwe wenna nkuba kyeyandaba mubeerengako n'ebyama. Oba osanga maama ono singa teyajaganya nnyo kukomawo kwa muwala we, maama teyandifudde. Abaamusse tebandimusse. Singa maama teyajaganya nnyo okukomawo kwa muwala we, maama teyandifudde. Kubanga bano abaamutta baali bamulanga kubuza bujulizi bwa bintu bya muwala we Kadama, kubanga buli kikwatagana ku ttaka lya Kadama maama nga yakiyina. Ne kati Kadama ssente ze agenda kuzijja wa z'abadde ateresa maama we. Tamanyiwa gye maama gy'abadde azitereka, agenda kuzijja wa. Wabula ye kyamanyi nti ssente abadde aziteresa maama we, wabula tamanyi. Mu nnyumba talina kiwandiiko n'ekimu kye yasanze, mu buli kimu baakitudde. Ekikakasa okuba nti abamu ku bantu b'ewaka baakozewo olukwe okuggyawo mukadde basigaze emmaali ya Kadama. Beeba abantu.
bewe bemuyita abantu. So n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo mubeere beegendereza nnyo baganda bange. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo kuba nti ate mugoberera. Abamu ku banda bamuli ku kyeyo ebintu nga bino mubiyigiremu. Muyigire nnyo mu nsobi z'abantu abalala so that mugwe oba ne way out mukomeewo nga teri muntu ategedde. Mukube nga bamama bammwe surprise. Mpozi bw'oba oyagala maama wajje, maama mukuutire. Omugabi maama tobaako omuntu n'omu gw'ogamba. Tobaako omuntu n'omu gw'ogamba. Abantu bazibu. Abantu bazibu. So, mbaagala nnyo nnyo byebyo ebiri ku sayidi eyo. Mubere bulungi. Subscribe nga tanaba kuba nti ate osubscribe nga tusobola okuba tetutambulira ddala wamu. Mbaagala nnyo mwena mwena. Omukama Katonda abankuumire. Kano kachungwa. Mubere bulungi. Mweraba. Peace and love.